Akakiiko ak'ebyamateeka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akwakwasibwa eddimu ly'okuba ttooki mu nnongoseza mu ssemateeka mu bbago ery'omubaka Rafael Magezi olwaleero kafundikidde okuwuliriza endowooza z'abantu n'ebitongole by'enjawulo ssabbiiti eno. Mu kuwuliriza endowooza ez'enjawulo batandika n'omubaka Rafael Magezi wabula ng'ono teyamaliriza olw'ensonga nti ababaka baamulemesa okwanja ssaako n'okwaya endowooza ze ku lwaki ekiteeso kino yakireeta. Abakakiiko k'ebyokulonda, minisita avunaanyizibwa ku mateeka n'abakungu abalala baalabikako nabo mu kakiiko ke kamu. Olwaleero bawuliriza bannakibiina kya NRM abawaddeyo endowooza zaabwe omuli okuba nga akawaayiro 120 kasosola abantu awamu n'ensonga nti akawaayiro kano kakukusibwamu bukukusibwa okuyingiza mu ssemateeka eyakolebwa mu mwaka gw'O1996. Okusinziira ku mmyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Tadong, ababaka ababaga ssemateeka bonna ensonga ekwata ku myaka gy'omukulembeze tebagikkiriziganyako era nabo kyabeewuunyisa okubeera nga kakukusibwa ne kateekebwamu. A decision was reached, but at the end, this subject was found in the Constitution. No, and then we are not saying, in your interpretation, yes, yeah. In that, we are not saying something that you are the ones who removed it, but then smuggled it because you are targeting Dr. A.M. Obote. And now that you are caught between the rock and the hard place, you are now saying, this was just... So, Mr. Chairman, the senior governor was very loud and clear about respect to our senior governors who have since passed on. I would like to respect the sorrows of our founder father, the right Honorable Dr. Apollo Binton Obote, and I would love to bring his name in this. Abakera balaze n'okwemulugunya ku nsonga ezitali zimu omuli obusosoze mu buwaayiro obumenyeddwa n'ensonga endala era nga basigadde si bamativu. Africa would be threatened or would be stopped? Is it hinged on age? Can he give us justification from which nation that said that we shall not integrate with Uganda if the age limit of their presidency is not lowered or fight in any way? The Secretary General said that Article 102B is discriminatory. He has not answered the question that was put to him, and I would like to put the same question to him. Is that the only section within that Article 102 that talks about qualifications that is discriminatory or limitational to that extent? Do you know of anybody, now that's the question, the second, who has had a rap as a president and is being disabled by this particular clause other than your current chairman and Mr. Museveni? My view is it would have been better to make a case for amendment without Musevenizing this clause. Ssentebe w'akakiiko kano Jacob Oboth ategeeza nga bwe beetaaga okumanya eyakukusa akawaayiro kano era nti baakunoonyereza kuko. Ono ategeeza nga ssabbiiti ejja bwe bajja okulangirira ekiddako ku nsonga eno. Twagala ba NRM batuweereze kopi ya Hansard. Naffe ndina wano ekifaanagana nga Hansard kubanga bampadde photocopy kati eno badde nange simanyi nti erimu ekigambo ekyo naye twayagala research team yaffe okutubuulira okutuwa ekiteeso kyaliwo during the age limit debate kati nze ndina wano naye twagala okunoonyereza mazima kiki ekyabaawo era eyo si kintu kyangu nnyo kubanga okugamba nti mu Hansard eriyo ekigambo kirala wano mu constitution ekigambo kirala era kyantisa nnyo nyingi kubanga singa tusangayo nti kyekituufu era tukamwite ejja kuba n'okusalawo. Akakiiko kano kaddamu okutuula ssabbiiti ejja ku lunaku olwokubiri era nga kasuubira abantu abatali bamu omuli akulira oludda oluwabula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Ssaabaminisita wa Uganda n'abantu abalala bangi. Kaweebwa ebbanga lya nnaku 45
wabula we lunzikidde ng'ennaku tezikyawera 14 ezibulayo basobola okwanja alipoota oba okusaba ebbanga eddala bali bongere. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.